atatya abasumba be oba abakulembeze baabo omwoyo ng'aboogerako nga bw'ayagala. Kaniisa zonna singa zikyalimu amaanyi mangi naye mubeeramu abantu abo abatatya abakulembeze, abatatya abasumba baabwe, ne mutula mu saavisi ng'eno ndi eno njogera naye ali awo ayogera. Era akugamba nti ensonga emu endala y'obutatya gisigyoogeddeeko, jangu ogimpandiikire wano. Oyo Musumba amafuta gamugwako dda ayogera bw'atyo nga ye tavaawo. Setaani alina abantu bateeka mu kyaki n'obutatya Katonda, ng'abantu be yakafulumya mu kyaki naye bw'abala bw'ati takyabajjukira naye nga ye tavaamu, yabeerawo. Wano Musumba takyalina mafuta. Waliwo ebiseera amafuta we gabeererawo n'omubuuza nti kwolwo n'ogula tuleera. Weewale mu kyaki, buli kyaki erimu omukisa singa weewala abantu abo abatatya abasumba. Buli ayingira mu kyaki ajja nga alina okukkiriza. Pasita si yakola, Katonda yakola, naye Katonda abeesinga ku mutima gwo gwe batayonoonye. Oyingira Kanani n'okukkiriza, oba yonna yonna gy'oba olaze ogenda n'okukkiriza, n'olyoka otuukawo n'ofuna omuntu alina ekiyiso ekifumitafumita okukkiriza. Okukkaka n'ogenda ofuluma nga yabadde akkiriza ku 100 ng'oyingidde 4. Omwezi gugenda okuggwako ng'omuntu gw'otuula naye buli omu talina zimuzaayo na kutambuza bigere. Neewuunya nnyo omuntu okubeera mu kyaki omwaka gumu 2 3 ng'obulamu bwo bukyalimu okusabiriza. Kiki ekiba kyakubaako mu kyaki? Nkyewuunyiza ddala kubanga abajja wano nga tebanaba kumanyirwa nnyo kwogera n'abantu bangi mu ddakiika eki aba aliminda wano ng'awa bujulizi nga buli omu bumunyiza n'omunyiza, n'ajja wano nga n'ennaku z'omwezi azijjukira, mwezi tegunnawera oba guli gumu oba emyezi 2 ng'alina obujulizi obunene nga neesumuza ky'emmotoka ki kino nkireese, naye nga waliwo Asha ayagala okusula wano nga twatandika naye kuva dda ku Baati Valley tanafuna maka waasula. N'ombuuza nti bwe mba njogera oba owulira oba oba towulira. Oluusi ŋŋaano beesembereza ne ŋŋamba oba bwe naamwesembereza ate nange ajja kunsiga ebisiraani bye. Munzikiririzemu mbabuulirenga amazima, omwaka gumu, emyaka 2, emyaka 3 wano oba walema ne bw'oba muweereza ajja mu uniform tambula ogende gye balina amafuta go. Wano titwagala muntu asigala mu mbeera y'emu. Katonda yekka yakimanyi nti nali nkyalina ebyokukola mu nsi, naye nze bwe nzija ku kituuti ne bw'olaba mbalwisaawo ŋŋenda neemazeemu nekamula nenzigwamu. Era baali bankuba amasasi nga nze saavisi gye nakoze nga 2 nali neemazeemu, naye Mukama yaga nti okyalina ebyokukola. So bwe nzija wano seerekaamu nti enkya naayogera ki oba naakola ntya, nkubuulira byonna osigala otya mu mbeera y'emu. Bw'oba tokyuka wano lwaki tovaawo? Lwaki oba tovaawo? Naye kati oyera omusanga mu bukuukuulu sanga nakaddala kyenjogedde bajja kidiscussing okusingira ddala ba Ashers bajja kidiscussing bajja kuwana bagambye abadde agamba n'obusungu yabadde abujje kuki, obusungu yabujje kuki. Siina busungu kwe na bujje, tulina ba Ashers nga 1000. Singa ba Ashers ffe kabe tukuŋŋaana twekola musene tugamba tugenda kukola olukuŋŋaana egindi nga n'ekibiina tetukibuulidde nti mutuwe ku ssente, tutuula wano ne tujjula wano wonna ba Ashers
naye ng'okutujja mu miliyoni 5 kizibu. Yesu tutte mu nnyingi. Naye ng'ate manyi obbabuuzaako ne muze aliwa gwe tuludde naye nga twava naye ku bbaati vale n'awanika ng'akyali mu muzigo awo n'atuula. Taagala tutegere nti akyali mu muzigo. Ngambira neba nti pasita agenda tugoba wano abalemedde mu mizigo nga n'embeera tekyuka nga tudda mu bintu eby'ekisiru. Opima amafuta g'omusuma mu kifo ky'okukebera obusiru bwo. Abamu ne church ezitandika buli kaseera n'ogenda otandika gonya bweva wano netuuka e Bungereza tefuuka mbogo. Ne bw'olumba church eyakatandika weekebere bwekebezi otegeera kyenkana wa ekigambo kya Katonda bwe kiba kibuulirwa. N'abamu mwagala nnyo church ezitandika kubanga kweyo bw'oba badde wano ng'oli asha kweyo otuuka ofuuse pasita naye ng'ate oli musiru. Era church empya ezisinga oziyimirizaawo okuba wagawaga kutuukayo ng'ogenze ku ddaala ddala. Buli lw'ova mu ssomero ng'osemba n'ogenda mu ddala bazadde bo ne bakuwandiisa mu kibiina ekirala obugenze n'omutwe gwo. Bw'ova empigi ng'oli mu P3 nga oli musiru ogiremeddemu emirundi 3 ne bakutwala e Budambuuli n'otandikira mu P6 ate kiba kibi. Abatati abakulembeze baabo ab'omwoyo kaakati kembabulira ekiri very dangerous nti Miriam ne Aaron bwe baali tebatya Musa era nga tebamussaamu kitiibwa eyo mu tenti gye baali nga bamwogerako ebigenge gye byabakubira. Ebigenge gye byabakubira. Musa nga takimanyi nako naka. Katonda bw'aba alwanirira gwe yasimba tamala namugamba. Nchiddemu Katonda bw'aba alwanirira gwe yasimba tamala namugamba. N'akamu n'akatono. So be very careful if anybody gets close to you and he sounds so disrespectful to his leaders in church or her leaders, distance yourself from that person. Beera mwegendereza nnyo omuntu bw'akusembera mu katebe gye batuddeeyo oba mulancha oba mu Sunday service oba mu night prayer oba muki n'owulira nga alina akyayogera ku basumba ku baweereza ku bakulembeze ab'omwoyo mu church emu mwali ne beba church ndala. Mwewale bw'ogira bw'oti bula tuula walala alimbe balala ayonoone kukkiriza kw'abantu balala. Buli muntu ajja n'agaana okuwuliriza ebyabwe abotola. Batimayo singa yawuliriza eby'abasajja batambulanga ne Yesu bano abantu baba tebava ku Yesu nga batava mu kanisa naye ng'ate ayagala okusumulwa tebamukkiriza. Bw'abanga ayogera nga musirika wanatuwa kyali mafuta. Kati Batimayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita agayaye gamugamba asirike. Batimayo teyasirika. Yesu Katonda wange omwana wa Dawudi onsaasire.